I am saying all this on fact. Wamu gye twali tulazeeko engoye ziba zikuweddeko oz'okwambala nenoonya yatuwola ssente oba yaleeta ssente ogula t-shirt ejjuba wano. Lwaki weerabira nnyo okutuuka ku ekyo omusajja gwe? Ejjuba nga bakupaakingidde engoye z'esaategera zikupaakingira nga ziweddewo tosobola kufuluma eyaleeta engoye musajja wa Bible yalako ne maso wa Bible kale nedda musajja wa Bible kale mulitegeera nno nti asiika ludde olaba nga byakola bya Bayibuli. Omwami ogwo mwogera mwoyo oyo ye yamutwalanga ku basawo. Ndine mukulu Nasa ono ye former manager wa David Lutalo ibanga bawadde bonna emyaka gyagenda okuba nga tutangaza mukaawo ebanjiriza okuba giwera omukaago omusanvu naye experience yaliwo yabaawo ate munnaye awalungi tewaba wamu ne bakita nga abooluganda naye ate ebintu ebitambula mu industry oba ebintu ebigenda mu maaso bikulaga nti omukulu si mumativu era si musanyufu gamba Nasa mubbi era n'obwawanika engoye wabweru asobola ozaanula nazo n'azibba. Nasa awo tuli n'engoye z'omukulu wazibbako ngwaniriza ngose senga ngambye nti wabba n'engoye ku waya obuseko obubadde bwazita musajja asinzidde oba Kenya agamba wabba engoye ku TV muzisagako awo oli mubbi obba gwe tolina kyotaliza obba engoye obba ssente akutambuza naye tosiima. First things first. Wabbako n'engoye z'omusajja alina engoye olaba nga engoye ze testi yange simanyi lwaki atuukawo ogamba nti toli kyoleka bwekuba nekutwala engoye kuwayo osobola ozitwala. Kyayinza okugamba nti sina kyendeka wetagisa okubbawo amagezi nzibawo amagezi naye bw'aba agamba kyakubba eyo ndowooza sirowooza nti n'obuyinza okugimuganda tho nga bwe nabagamba omulundi ogwasembayo bintu biringa bibiri ebyanzijeeyo. Sooka kuzanyira ku linnya lyange kati ekyokubiri ate nayongeddeko nina okufuna justice bategeera anti kati gye tweyongera namugamba aleeta obujulizi ku kintu kyonna kye nali nkoze nga nze bwe mbwina ogudde omusango ekyo gye tulaga tekikyali kyakweka gye tulaga nagamba nti erinnya lyange kwembadde kweyansanga kati ensonga yonna ekwatagana ku linnya lyange era nkyogerako carefully ojo netegereza. Oli mubbi toli mubbi sibbangako kiki walobye ku lutalo oba ye kyeyali anzibi yeyakuba bingi nga yabba obudde bwange yabba amagezi gange yabba sente zange meka sisobola kuziwala muwendo talunga ba sente zo mukufu nagwo wali omuteekamu yala kusaamu tekiri ku kuteeka mwani ani ateeka mwani kikulu kiri nti nze bwe nali owe nali nkola nze ndi mukozi esente zo yazibbaati nina okusasula oba nedda olina okusasula maneja womuntu tebamusasula yakusasula nga teyakusasulanga yansasula ki sente omaze naye ebbanga ki ngamala naye ebbanga ki ndabira ne lutalo okuva 28 mpaka omwawukanidde obeera otya n'omuntu atakusasula twalinanga ebigendererwa kyebayita aims objectives and oba ebiruubirirwa twalina ebintu bingi nnyo byetwali twesuubiza. Omanyi kali akayimba akagamba nti aliyitawo alidda n'atonona kati engeri gye twatandika nti nze saalippira etokota twalina ebisuubizo n'ebigendererwa bingi. wamusanga by then nyimba ze yali kayimba ki nze yansanga akutomera ali kayimba kyawo kapapala sure kati ate waliwo bagezi biri kumeka kapapala wa 27 bado kimanyi
kapapala wannamu kakati akusanga ku kapapala kijamba girawa in between awo oyogedde ku muntu oyo ye yasooka gwe gwe wasooka twefena twali mu kiseera kyekimu kijambu ye Ivan ate yani Ivan ali awo kyali wange ate Ivan mweyo setup Ivan yali yajja bit later naye ate mu kubeera manager nze yansooka okubeera manager nze ndi musika wa Ivan mu management Ivan yadda ku Derry Corone Derry Corone awo omukulu yali yetwalamu ne Ambrosius Kijamba kati waliyoko ne Kayemba Solo awujira ewa mu management oba mu nze mbaddewo all along abo bonna nga bajja nenga all along kati gwe nga department ye eriki nze nabeerawo nga Chali first of all nembeerawo ng'omugezi we nembeerawo nga muganda we bye nali nkola bye byamusikiriza okujja nga ansembeza buli kaseera mu kusembeza kuwa tasikiki okusooka nali nga Chali eyokubiri nali a source of inspiration to him if you people didn't know nze nja kugereza oluyimba nga Princess lwe yakola ne Kabaka King Saha nali nga mu studio singa mproducinga nalina nga okuwulira nja kugereza oluyimba nga Gunsitula nali mu studio menya project za wale nja kugereza oluyimba nga Itizote wali mabega yalo I've been there in the creation but from scratch oba mfuna waliwo oluyimba nga So Nice wali mabega yalo senga twalina amazima mu kye basanyukira kye bayita copyright law bajja kugamba nti split sheet eriwa senga baliwo no sinze njina yaje wali omulabyeko ng'agabana n'omuntu kati bino byenkugamba nkugamba nga bwe kyandibadde sigamba kyakola tagabana na muntu ku byonna tagabana n'obweziba ssente kakati munnamasaka yandibaddeyo ng'akomplaininga gwe kyoyagala okugamba mu mawulire nti NASA yasoose okwogerako ate NASA ye yajja lwalinnya lye munnamasaka yandibaddeyo ng'akomplaininga oli bulungi munnamasaka ali mu mbeera ki simanyi na kumanya kubanga ye ayawukana naye ayagala kulaba ng'ojeera y'omu gwe nawulire yagwa eddalu bangi bagasuula eddalu kati simanyi bawuliza yabasuula ate ani abasuula buli gwayawukana naye amusuula eddalu olaba bameka bayawukanye nabo nga bakyasobola okutuula nabo ne boogera gwe nga tonagwa ddalu tayinza kunsobola I'm mentally strong walogerawo sina gye ndogera naloopa wa Mukama era yagenda omala na bino nakugamba luli nti kuffe embyaba kulina okubaako akunama naye ng'abala tebali bulungi gwakyayina noonyereza oli musajja munoonyereza oli munnamawulire mulungi nyo ali balance noonyereza oyagala nkuwa emannya oyagala nkuwa adresi menyera kubamu munnamasaka ali omu ali mu mbeera mumunoonyeeko ojja kumanya oyogera naye ndudde naye nga nakolako naye mu system nali wasemba okuwulya ebimufaako nasemba mulaba nga abanja emmotoka nga gibanja wa David anti omukulu ye teriyo kye tuba twogera kituufu biba bibye akyagiina UAZ stroke D Kawundo eyali ya white oba pearl white akyagiina yagitwala yani yagitwala ye nannyini ye yagigula mu ndagaano ffe abamu ku ffe ze tumanyi bw'onsanganga mu bintu ng'ebyo nagamba lumu ndi kuwa obudde kati leero mbuyina sikutegedde nasa nannyini mmotoka yagitwala eyagigula yali yani munnamasaka ye yagigula n'agisasula yagimugjako of course nga naye bwazijja kubalala nga naye bwazijja kubalala naye bwe bagimugjako ali bwe yaggyeko emmotoka nze bakujjako emmotoka nasa bambi kisajja kyange ndi kaboda bakujjako emmotoka baali bakuwa mmotoka ki era emmotoka gyewaleesinga otambuliramu ng'oyiribiramu eyo bagiyitanga lubaluseewo akikujjako yali yagikugulira ogikolera kamirimu yali yagigula ate bagulira ate neevaawo
agikujjako mu mbeera ki obutakkaanya omwami oyo omulaba ate wagana omugondera kwe kujjako emmotoka sajja kugonda kiri mukyala we nze ekyandeese awo is not by chance, it was merit and hard work. Buli kimu kye nali mbaddeko naye oba buli kimu kye nandibadde n'omufunako, it was my sheer hard work and sweat. Mu bangi bonna golooza bakinzi kuva 2008 mpaka nsobola okukumenyera nagamba nti e Kampala oba mu Uganda nteeka okuba sisukka bantu bana abasinga okumumanya. Nteeka okuba sisukka bantu bameka nsooka omenya emirimu ku mbeera ze si mwangu abeerawo ne mubeeramu ne muwayamu ng'abooluganda okuwaya musobola okuwaya naye mu kamera buli bwasembera mu kamera biba birungi. Sirowooza nti oba yasigala nga ye era nze mumbuuza nnyo mbula tokyasobola kwogera linnya lye nze nkyabuusaboosa oba yoyo gwemanyi kyekyakyuka ku lutalo timanyi ani David Lutalo ekyakyuka timanyi bwogamba nti nawe tomanyi bye timanyi tomanyi oba yeye timanyi oba yeye 110% ndawutinga oba yeye kati oba olaba nina obuzibu nkyali mu kwalayininga ndowooza ani gwe ngenda okusuuwinga ye oba ndaba omuntu mulala. ogenda suuwinga David? I have intentions to sue and he will be served soon. ng'omusavinga lwaki? Kuzanira ku linnya lyange. Ekyokubiri nze mmanja nze nina okubanja. Omubanja nze nina okubanja. Nadda kati njagala bannayuganda tubasigire ekifaananyi ekirungi bw'oba obalabalamu omubanja ssente mmeka? Niyinza okuba sizimanyi muwendo for now neetaaga ne gwe kyoba omanya nze namukolera ssente ezisukka mu biliyoni 3.5 mu tenure ya myaka ndowooza. Naye wali osasulwa? Wali osasulwa? Waliwo alowooza nti wali osasulwa? Were you sweating for free? Ezimu ku ntuuyo zange bye byuma ebiri mu studio ye. Bitya? Gyalina kati. Sikutegedde. Ebyuma byalina wati? Yaledi byatudde. Bwe muba simanyi oba yaledi yaliyo. Yaliyo. Sibuna mwaya? Esebo. Ntuuyo zo? Yesebo. Zitya? Nava kuno nga bwe mpulira baagulirira okwogera mbu yantambuza ensi era awo balengera kujjawo. Ekisookera ddala wali abantu bangi basobola otambula nabo. Nze siinaayo olunaku lwe namugamba nti nkusaba ntambuleko naawe kubanga bizinesi yange siri musuubuzi nti nali anyambeko antwale awantu nsuubule eyayimbe. Bizinesi yange yali ya management. Siinaayo olunaku n'olumu yali ansabidde visa. Mukyengezako okutegeeza yenna oyo agezaako okulowooza nti nze okutambula kwange ebeera achievement nga naye bwe yakyogeddeko njala mutegeeze nti nze kunze bisa achievement. Okutambula ensi zonna ze yayogedde si achievement yantwalawa. Yakutwala mu nsi kinaki? Talina we yalakututa? Gamba temulina we mwali mugenzi. Tereeza olulimi. Kubanga si yantwala. He didn't pay for nothing. Sure. What did he pay for? My travel? Yes. Yasasulira visa yange. Yasasulira work permit. Yasasulira amagezi gange. Yasasulira ki? Oba nze nagenda n'entambula ate ne ntuukayo okukola omulimu gwange ate ne ŋŋambibwa nti zino zaali zagenda kukola kino na kino ne tukole. Sikutegedde wali oteekamu ssente zo ne mutuuka eri ne mukola ate n'otasasulwa. Abantu abamu bali naive about omuyimbi kuva wano ogenda kukola. Ekisookera ddala omuyimbi oyo oba omwami oyo gyagambye gye yantambuzanga n'antambuza kati baamugobayo. Kati lwaki tagendayo nga siriiwo? Baamugobayo. Kati kankuule lwaki nkubuziza ebibuuzo. Neeteeka mu I put myself omanye oluganda olumu luzibu okuwa kyenjala. Nze siri muntu agenda okujja mu kamera nkaabe. Nakaaba amaziga ne gakala. Wakaaba ne biggwa. Okumala omwaka gumu n'ekitundu. Kakati byongezako kugamba njala kugamba mazima. Nazaalibwa ndi musiraamu. Endokoka byange
nange nandikusabye Bayibuli bwoba ogirina oba Korani nti kyengenda okwogera kyonna bwe ndiba nnimba Mukama akuggyeko tebibe singa ebibye bannaye Bayibuli singa ebibye toyinaamu Korani oba Bayibuli yonna kati simanyi owatuleese oba gwe toyina wano wambozi esiina kale kakati nkugamba ebigambo bino omuyimbi namuteeka mu position kuba nti tusobola okukola gye baagala tugende tukole ekyo kyempita okukola kyova omubuuza mbu wateekangamu ssente nedda nateekawo embeera tusobozesa ng'otema amakubo yesebo n'entuuyo zange si buli kimu nti ssente yekikola ye yalina ssente tuzijukiza mudiire emu yonna ey'ebweru only one emu omanyi mbadde wangi naye kankuwe Amsterdam diire gyetya walingawo former manager nze gwe naddira mu bigere so engeri gye yali agenze abantu bano batuuka bannoonya bangamba waaye tulakingamu ka communication tetubitegeera bulungi waliyo convention nga bwolaba ensi endala bwe zirina conventions so email eyange contacts zange ne baweereza contract ne mutwalira ne mugaddiru eri bweti ne bweti nakkiriza n'asayiningako ne tugenda ne tutandika okukola business mark you nze nina omugamba tugenda ku biometrics tugenda ku kino tulina okugenda tusubmitingeyo tulina okukola bino na bino tutambula bwe ruti baatuzeemu bwe bati oba omuntu ategeera omulimu gwa manager kulaba ontegeera kyemaani omuntu akutegeera n'abaabikolako babimanyi si budde bwa muntu kugamba mbu bantutteko e Nairobi so I be happy about it no nze kino nakikolera nga mulimu gwange nakati asobola oteekawo omulala akikole bw'aba bayina that is so bw'agamba nti yakutambuzanga ensigo nze namutambuza ye muyimbi nze manager kati ani yatambuza munne nga nze mugamba nti data passport ne passport si yabanga nayo tebakulimba ne passport gyalina kati nze nagifuna ebisale ebyokutambula ebyana yalabisasula promoter abagenda otutambuza ya meeting cost wali olwo kyenandiyise ekyo kyeyagambye ngu namutambuza yakwata sente ze yatwalakoko ku sente yandisanze nga bali banna abalala babeera nabo nga sina yadde passport nga temubangamu yadde visa nze okusooka okutambula n'oyo omwami it was on a short notice yali agenda Juba era bwe yagamba bugambi nasa I was passport ready mu biseera bya covid kola test biki amangu akimanyi he knows bwe kijja ku byokulowooza n'okukola he knows n'abamuli okumpi they know yeah they know babuuze bulungi bajja kukubuulira they know tugende mu covid awo banga covid wetuli naye how to is that bakulimba teriyo mwaka ng'ogyeko 2024 n'okudda waggulu gwe sibadde naye mu lugendo lwonna olw'okuyimba n'olw'obulamu bwe olw'obulamu nyinza obutalumanya nnyo but ebbanga lyonna okuva 28 mbadde naye I've been there behind the scenes na buli manager zakyuka n'ani akyuse I've been there amanyi n'abamuli okumpi bamanyi ebyange si byakweka tebyetaaga kunoonya walala enkola gyakugobamu yentuufu gyalina okugobamu ekisinga okwennyamiza taŋŋambangako nti yangu akitya he knows the person is dealing with bannamawulire bano bagulirya be bamuwagawagamu lumu ng'akyamuseemu oba bwe bamala omutunzaamu kamera biba birala tayogera gwe wali omusanzeeko abantu n'agamba namugoba oba okugjako ogamba yanziba olowooza lwaki ekyo kyakulembeza
wali omuwuliddeko awantu ng'agamba oyo namugoba. I want you to put it on record. Omanyi lwaki amanyi obuzito bwakyo? Buzito ki? Nze bangu. Lwaki? Ate okyali naye? Nze nagamba nti omuntu ayinza okugoba indirect. Ekyo oli mutuufu. Kati nze nalaba ebikolwa. Nomanya nemmanya nti kati wano kirabika ndowooza okwogerako nti tubanjibwa oba waliwo amabanja kyaleeta obuzibu. Actually ekinyuso ekituufu kyava ku kisente. Mabanja zitya yali talina sente zitegeka album zitegeka concert gye bayita Naalongo. Ozijjawa? Nalina okwewola. Nalina okwewola. Now take us through that. Nalina okwewola. It's a very long and deep story. Era emenya n'omutima. Gitemeetememuko. Omanyi nina akatabo oba nani katumye omwana wange sigamba munawandiise. Nina omunnamawulire omu gwe nalindaga kyemanyi press ewagiriko yali ku Papa's. Nakozesa million 11 ku press egi. Ebyagenda mu maaso awo n'ebirala byonna njagala lumu mu abasanga omwami omwo mubuuze nti wali okutteko million 11 n'oziwa Nasa asasule press eyaliyo. Abantu baagala nnyo okwefuula abalungi. Namuwulidde ng'agamba n'ogamba mbunze mpaayiriza. Sirina budde buyinza muwaayiriza nga ye bwawaayiriza. Ajje ne bwino nga bwe muyina. Yali akutteko million 11. Nandimugambye nti alayiriye ku Bayibuli ekyakikoze nnyo tekikyasoboka. Mulimba nnyo. Yes. Ate ekigambo kyakyasinza okutya muntu mugamba nti nkubanja. Kasita omubanja musango. Mwino kwawukana nkumenyera amanya bayawukanye nabelwa banja Munnamasaka Brown Nigger sente ze yamuteekangamu nga balina okubaako nga banagiba oyo mwami okufuna Munnamasaka mwawulira story ye mwami oyo yali ayagala yali bandi emulemeredde. Yes ng'emulemeredde n'afuna omugagga ateekamu sente n'ayagala n'omugulako ebyuma naawe omwami shozi omanyi ye mwangu wakugamba million 8 ezo kanzisangawo ngenda kusasula mu shows. Tosobola zifunamu. Bw'okwata million 8 gy'eddiru gye mukoze nkulayiraga Katonda mu gulugendo oleeta omuntu nga yali akozeko ne business ya million 8 n'ajja million 5. Genda omuleeteyo omu. Munnamasaka bwe yabanja ne bamuyisaawo. Anatolius bwe yabanja ne bamuyisaawo. Trevor abanja ki? Anatolius eriyo sente ez'empeke enkalu million 25 yazimuwola. Omulala Trevor ezo ziringa mu 13 yabanja ki? Era zaali sente. Kasita obanja kujjawo. Gwe kasita omutuuza awantu n'omufuna n'omugana naye nnomanyi ekiriwo. Nina gye najja akasente kano tukole kino. Essimu ze tebaddamu zikwata. So album launch ya Naalongo sente ziwateeka ku press conference wazeewola oli mu mabanja. Sezo zokka. Bwe waze sezo zokka. Sente zirimeka. Njagala omwami oyo bw'abawa amazima. Kati kankubulire bye nali nganye okwogera. Kanfuna obuvumu. Lugogo Cricket Over bamupangisa million 15. Omwami oyo yali yasasulako million million nga 8. Lugogo Cricket Over bw'oba ogenda kukola Friday bamukuwa kuva ku Wednesday. Ebyuma bitandika okuyingira bakole setup tutuuka mu week ya show ng'omwami esimu yagendamu buno buntu bwamwe oba bakubira na kodi tosobola mufuna akanyonyi tosobola mufuna nga bw'aba ayagala yakola ki nga yakufuna. N'agamba abantu bonna buli kimu mugambe maneja wange. Nali nagaana okuleeta amanya g'abantu oba saagala kwonoona migaati gy'abantu eyakulira mu kuteekateeka share for the VIP case and kutunda tables. Nakola ne ttiimu eriko omukyalo w'amaanyi mu mawulire sijja kwogera linnya lye. N'omukyala recently yeesimbawo e Kampala wano sijja kwogera linnya lye. But they know. Bateesa okukolera ssente million 2. Njagala ogende obabuuze yazibasasula.
anti nze nimbeera mpaayiriza yazibasasula. Eriyo omwami omu mwogezi wa ku mikolo mukwano gwange nnyo sijja kwogera linnya lye yangamba naye ekimu ku bibiri sheeno egenda kuwanika omuyimbi oba okumusuula oba okuwanika manageriyo time yo oba okugikola ki. So abantu tebeewuunya. Nze nalina tasike mabega wange nga one man's army bwondaba bwoti buli kimu kyali kuguna omutwe okutegeka Lugogo cricket oval credit mu kifo ky'ojjimpa kyebalwana ekibatawanya kiri kimu tebandyagadde muntu mulala yenna nsobole okumutegekera Lugogo kyekibaluma teri kirala guno omutwe gwolaba wano gwe gwategeka Lugogo cricket oval guno gwolaba wano. I heard you had your team Josasula. Yeah. So bwagenda n'ogenda ne team yo. Yeah. Ate nandi balekedde yali abasasuddeko. Kati kwa timu yawalo Josasula ojanga ate naawe gyoli eri boss nga takujjaamu. Kati munnange ndowooza. Ye ndowooza alowooza nti bw'aŋŋamba nti nkuwadde emitwalo 10 ng'olwo ttiimu naye efunye. Emitwalo 10 onagiga walobera n'abaana bameka. Kale katugeze kale kagambe nti nkuwadde miliyoni emu ng'olwo ttiimu efunye. Ng'abaana olina bameka. Nze nzekka natambulanga n'abantu abasukka omukaaga. Naye nze buli we naddanga nabeeranga ne bannamawulire. But Nasa, what is the problem of David Lutalo? Tayagala kusasula bantu. Ate amala abawaayirize nti be babi. Ekyokubiri, behind that fake smile, there is himself, the real one, gwe mutandise okulaba. Owakati. Kati oyo ndowooza yoyo. Ono ye mutuufu. Oli ebbanga lyonna yali abasiba katambaala omutuufu yonna asobola okuvaayo n'awaayiriza omuntu nti oyo asobola okubba esepiki mu kifo ky'ogenda n'ayimba kati yoyo ate owakapaapaala batusosola oyo yali mutu kati mubatusosola awo tanategeera mubatusosola awo ndowooza Mukama yali amutumye message eyo agikiikirire mu bantu ebiseera ebyo byalina okukiikirira naye bwe twatandika okusesetukamu kati naawo wonna tewali nnyo tabbo. He was a good guy. Kasita twajja mu 2015 manya album concert akasente mwekali nga n'akaviiri akatemye kavudde mu biri ebirala mwe bye mwali mumanyi ng'alabika bulungi embeera ne zikyuka but even then genda onoonye mu archives 2015 nze nali official DJ wa album concert eyo. Nze era waliyo n'omuyimbi omu eyo nawulira mbu simanya mubiyita mbu kujonkera we namuwera omukisa ogwasooka okubeera ku big stage sijja kwogera linnya lye saagala. It's not worth it. He's not worth my mention. bwekijja mu collabos Nasa ng'okyalina omukulu oyo collabos zammwe mwali muzihandolinga mutya era procedures zaalinga zitya? It was professional. It was professional. How? Because I had walimu abamu beera distancing nga takkiriza kukola nabo. Nga? Kiki ekyali kireetera? Omukulu oyo alondawo gw'ayagala okukola naye. Kakodyo kabaaki emabega? Alina ebintu by'asiima ye nga ye. Though emabega kaawo yalinga so professional about it. Emabega kaawo yali so professional about it. Njagala kubuuza. Njagala kwogera kino nga nange nnyina gye nakisipaakinga. Gwe yali naye ombuulire ekituufu ekyaliwo. I heard nti Joshua Baraka yajja n'amusaba kolabo n'amumu. Bantu bangi beyamba kolabo so yekka. So kwongezekatirize ku Joshua Baraka. True or? It's true. Yamuma. Bantu bangi beyamba kolabo so yekka. Mwali management mwe yabawanso. Sirowooza oba naliwo awo oba nali siriwo nemanya kimu nti yagimumako nga you know okola kolabo one of the two has to reach out. Which year was that? I don't quite remember. Gwali mwaka ki? Sijjukira. Ng'ebiri emabegesa. Tojjukira. Ngiyite ng'ebiri. Yeah. Ne kati kyemmanyi ateeka okuba yaginoonya. Wangi. Era nkimanyiiko somehow somewhere through his snitches nga bwe nabagamba nti abeera ne snitches around. Balina oba banoonya Joshua kati. Amufune. Anaamufuna. Kati yejjako buli omu yali asobola omumufunira. Walewodde ku be bayita ba Norton and George. Saze wano kwogerera abantu naye wali bawuliddeko. Omanyi nti no ne we nali nga sinnafuuka manager. Wali akayimba bakayita
make money. Alumnagana bamita Shatarako. Those guys were behind getting that collaboration. Ne Derek Korone by that time. Era oluyimba olwo omwami oyo terwafulumira mu budde bwe baayawukana ne Derek Korone. Sinze nsoose okwawukana naye. Ate era sinze nsoose okuba nenjawukana embi naye. Because he likes it that way. Takulekera choice. Otegedde? Kakati take it from me. Nagambye nze sanze kuwaayiriza. Because sagala kunwaayiriza. Oluyimba olwo lwamala okufuluma ng'ebbanga liyiseewo. Kubanga yali ameza amalala ge n'ayagala abikole nga whatever he wanted. Oyo mwami oluyimba lwe baliyita Mailo, his biggest hit was a single for himself. Otambuza Mailo. Nansanga nangamba wange ulire ekigoma kino. That time twali wano ku studio eri awo Kabuusu ng'otandika okwambuka. Tonatuuka kumuzalisa. Nangamba ulira. Nabeerangako kubawulira ennyimba ze day one. Oluzungu luno lutuufu kyekyo nno kyekyasooka. Gwonna woolaba oluzungu. Gwonna woolaba oluzungu. Mwakatirizaawo nnyo. Gwonna woolaba oluzungu. Lwali lulwo. Nga bannyongereza n'emizindaalo. Kazaawulirize. When I was a darling. Ng'oluzungu lusobola okutabuka luleeta olweruweero. Simanyi oba lwaki bayakikolanga bw'atyo ng'ate akwasanze omubbi ngulire. Okusingira. Bakwasanga gwe omubbi. Otambuza Mailo. Wawulizanga nnyo ekigambo kya luzungu. He knows. Ensobi zonna n'ozijja. Bwemba nnimba abaana bange bafe kati. Did you find some mistake? Iza abangawo. Ng'omuntu yenna. Oluzungu. Ate oluzungu si lulimi. I know. Ng'omuntu yenna nga nange bwesobola okukola ensobi mu luzungu. Tegedde ng'omuntu yenna. Naye nga mmanyi tukola tuzimba. As a friend. Yes. Awo nga ndi bro. Awo nga ndi bro. Dalaba ne musimyo omusevinga ko bro. Nze mbadde nga bro long time. Nze mbadde nga bro. Tolaba kati mirembe kukyuka. Nze mbadde nga bro. Oli naasokebwako. Gugambye mu bantu bataano basobola okumenya amannya nga sisobola kubanga sinategeera. Nenga omusembeza nga nuba atayogedde nawe akubira omukyala. Ati nze nina obuzibu bumu. Omukyala yagamba. Agamba nti nuba atawaya naawe nga okwaya n'omukyala namusindika nezi message naye gamba nasa alekerawo okunziba. Gamba baawo alekerawo okubba sente zange. Omukyala omutima munafu we balekerawo okukwatagana. Omukyala yamutwalira ebitabo by'amabanja. Kati nga yeerabidde nti oli tebamugamba nti tubanja. Kati omukyala yeegeri gyali mukyala omutima gwamumenyeka. Ndi mukuwa lumu ali kunyumiza. Oyo omukyala nejjagala ajja kunyumiza anytime soon. Kubanga kati tewakyali kyakweka. Kyenjagala okunoonya wano kulimu ebimu byeyandaga. Omukyala ebimu byeyandaga biriwa anyway. Wamusinkana? Sinkana ne mukyala wange. Nga wanoonyerezaako. Nakuteekeka kayumba. Nalabe baatandise. Kati olaba? Omanyi nze njogera bitono. Oyo lutalo. Balansi wange nyabo aliwa. Naye gwe manyi ekigambo balance oyo omusajja. Nasa ngenda kumusiba. Yakusiba koolo. Wagenda koko mukomera. Recently. Nasa njagala balance wange. Omukyala namusindika message namugamba I have sent several. I have sent emitwalo 9 nsanvu mu 9. Naye ng'olaba agamba ayinze nga sinaziraba. Nala kumanja sente zaki. Ndowooza waliwo omukolo gwayitira wa mukyala. Natuuka eka omukyala n'agamba nti waliwo abakubiddeko ku ssimu yo. Because gwabanga muze bwe nalinga ntambula. Bwe nalinga tugenda kufulumamu. Nkwata essimu y'omulimu eyo. Ngirekera the closest person. N'akeepinga record. Kubanga bwe nabanga ntambudde nga abantu abamu alina obbagamba mumunoonye ku WhatsApp. WhatsApp ye kweri. So that is how kyatuka okubanga omukyalo yasobola okukwata omukulu. Ne bwe nabanga nina gyendi nga tutambudde naye nga ssente tuzeetaka ku mobile money nga gye tuyita network nga nzisanga ku simu yange.
Oh. Nawulira nti baali bakuwa department yaki y'emikolo. Is it true? Department y'emikolo nga ng'okwata bizinesi z'emikolo. Bwe nali nga nkolera omwami oyo nali nkwata buli kimu paka nga tufunye misunderstanding. Tewali ku specifically? No way. No way. When I was with him mu mbeera entuufu nga sinnamugamba nti batubanja tubuuzi buli kimu ndowooza osanga n'engoye ze. Nze nsobola okuwa incidents. Nze bwe twali tutunda kabisi kandagala album concert nakwata miliyoni eziwera 10 nga lino ozikwata nzitwale ku akaunti ye mu kibuga ewabye nnyo awo nga ku Zainabu Aziza naye n'okkirira omanyi abseri awo oluguudo baluyita batya mu abagezi naye nozijja ku mwami Yasini nozitwala ku bba naawe wonna nga ndi mubbi. Eyo incidence emu tako mu mwasatu covid nga tuleeta kabisi kandagala era nze ababeereka baali bakimanyi nti waliwo sente zibeera mu kutiya. Yes, nga waliwo sente zibeera mu kutiya in bundles era nga nnonako bunonyi nengenda nkole promotion. Obazi wajjangako n'obbako era kyandibadde kyeraga nti naziba. Bw'abanga promotion eyo kati abatamubba baliwa babeera nabo kuba bamubaye abagoba. Musabira okubeera nga tadda mu beesembereza. Nakwatako miliyoni ezisukka mu 45 nga ngenze munoonyeza nti ebyo ente ezo naye nino zigula kuba kino nkyogere kiyinza okuleeta obuzibu. Mama David kyabadde mbuuza ekirala Nasa ali mu kuwanda muliro njagala kumanya kiki ekituufu ekyatuka because gwe wakita bulungi n'ojja n'otugamba Nasa mupi mu mwesonyiwe temuteeka na mungozi eno ng'akuwa bigambo bingi akuwa nakati alina okuba alina waalya Nasa mupi kabaleme kwesonyiwa Nasa ekitegeeza bwe batubuuza ababbi mu ggwanga tusookayo Nasa mwagala wambazi kubba kitaata kubba kungi kwa bintu kyabba bikyabba simwa dda buli kimu ebikalu nze manyi nenje yasolozibwa alina ebyamumakulu butayagaliza mwabanika ebweru n'abazimutuusaako nabo abamuzigiranga ababbi mu ggwanga tulina teekawo Nasa kubuuza nti obubbi kyekiwandika nti Nasa omwana aba ayisa ebigezo olwo David Nasa yakubba ki yabba music wo Norton and George era nga bayita bro Nasa enziba gyanzibe tolooza singa abadde yanziba miliyoni nga 8 kyokka nabadde soogera lwakuba yetaba abeera naye bisobamu ebyo bingi nnyo ate bamuzibira nti tugule wano waliwo n'omubaka kuba naye agamba oli mubi nnyo wamu n'agenda naye nze kambeera omubi namutambuza amawanga osa n'okunziba kati kale kati nze era nga ne bwe guba mukolo mumanya nti tuyinza okuta ffe twakolako emikolo omanyi omwami njala mujjukiza twakolako emikolo n'omwami omusagala kulinnya migaati gy'abantu n'omwami omu gwakyali naye nga tugenda ku mukolo naga baganda bange nno mumanyi nno ekiriwo ezeeno twazikozesa dda mu covid naye nga teffe tugenze ne tukola mwakolanga omukolo so omukolo ne babasasula gisuka mu 10 mwakolanga emikolo ne babasasula omukulu n'agamba baganda bange n'agamba ttiimu baganda bange nno mbabuulire ezo mune twali twazijjayo dda naye nga azijjayo nako simanyi ate nga munayo oyinza okwagala okuliikiriza omanye kati nze muwunyo n'omuwunyo gamba musimanya yankolera emikolo egy'obwe nze nakola emeka egyaki yajabwerere kuki nga gisasula amabanja go nze bwe nategeka nalunga album concert wandabako nga nyimba wandabako ku stage did you hear anywhere nga mpa credit ago gaali ganzisa naguno gwaka because of yes ate nagaga yali yaani
N'ekisinga okusiza kiri kimu. Nina records okuva mu omanyi twakozesa kampani gye bayita cricket. Omwami oyo era kyekyovala ebiseera ebimu nkugamba nti abantu abamu badiringa nange nga tebamanyi house matter yamu. Bwe tutuuka okuteekayo essimu ze babateekako app okumanya nti ticket sales zitambula bwe ziti from zero twakola naganda ekigambo ordinary era tebakugamba nga nti balina oluzungu balisobola okugoba ekigambo ekyo. Nagamba bugambi nti no tekinyuma kuyita muntu ordinary. Ebyo byonna byali mu tenyo yange. Nengamba nedda tetuddamu kuyita muntu ordinary ngomera tugenda muyita VIP. Nabagamba ekigambo kiri kimu nti tugambe nti general. Kati nga okuva general eyo app yange erina okulaga nti 000 era namanya ne ticket bakubye mmeka kubanga nze nagenda nensasula cricket awo bayitawo batya bugoloobi buli kimu nze nagenda nensasula. Genda obuuze service provider yenna yali ku Naalongo oba yalabako ku mwami oyo. Genda obuuze owa radio, genda obuuze owa TV. Negenda obuuze ku radio ne TV omubbi ono asobola n'okubba engoye. Radio ki oba TV kyemubanja oba presenter ki oba munnamawulire ki lwakuba abamu bo baakamiro. Twakola emboozi mabegako Nasa. Twakola emboozi nitugamba nti omukulu yaweebwa embuzi 95 si kyajjukira namuwenda naye nga zaalinga mu 9 yaweebwa embuzi 95 kuva wasale saagala kwogera nnyo linnya eryo gwegamba nti yaweebwa kuva mu gavumenti simanyi n'akakadde kamu n'emitwalo n'okadde 100 ezo kaza nayogerako mu 5 kati eriyo ze saayogerako eza 221 ninkubibwa ebituli ne bagamba lwaki mpaayiriza sooka ontangaazemu obutuufu bwabyo Nasa. Yazifuna embuzi meka ezisuka mu 9 ate sente ezisuka mu bukadde 10 ze zaabawula n'oyo ow'erinnya lye nayogerako ebisaagala ez'omulundi ogumu zino ze namenya kakati ate ezo kwogwa omulundi kati ate waliyo eza 221 zivaawo ezo zagibwawo mbuya nga zaki anedda Nasa nga nga navumiddwa ebyo sijja kubikubuulira saagala anti yenna amanyi aba amanyi aba ategedde. Ayo omusajja awanika Bible n'agamba tali ankona gwasoose okuwanika Bible awanika gwe Bible mulundi gwasoose emmotoka zagamba zagulidde abantu nga talina bazibagulira zisasula oba nga ne ssente tezinnaggwayo talayira n'afiirawo bazirina ekyo kunze kuye ekyo si kyewuunye omala olimba ne bayita tewali mbeera tewali lunaku lwa lubeerera byenabebweni olijja nenkwana lwesitori yalwo mu byokukkiriza mu bimu ebyo byeyeyita obwenzikiriza. Omusajja wa Bible kale kale nedda omusajja wa Bible kale kuba buli kyayogera agamba muga Katonda mukulu kale akkiririza mu ki lwe mulitegeera nno nti asiika luddo kyekyo lwe mulimanya gwe kitwalira awo okusiika luddo okukola ki ekyo nkivuddeko kigambo kya ghetto lwe mulitegeera nti asiika luddo lwe mulimanya tujja kakasa nti Bible okusaidia terina mugaso gw'olaba nga byakola bya Bayibuli. Bwe nali nzija mu mulimu guno omuntu yasooka okubeera ku mabanja g'oyo omwami nga manja ndi bubi omwami oyo gwe mwogera mwoyo oyo ye yamutwalanga ku basawo. I want to state it correctly. Yannoonyeza ebbanga ng'awa bwino we era ng'agamba nze sanditegedde mwami oyo naye Anatolius yamuntuusaako nembatwala ku basawo. I am putting it on record. Anatolius gyali n'omwami oyo gyali sikyalina namba oyo omwami batomumenyereye sikyalijjukira ye yamutwalanga mu basawo abaganda okusawula awo tuddewo era nedda tukatirizeewo. omwami yannoonyanga ng'ekimunoonyesa manja omuyimbi gw'oli manager we nawaayo ebyange byonna ku lulwe
mugambo wange ebikibye wawaayo nze tonfuukira buzibu aŋŋamba nze nawaayo ebyange nennemererwa buli kimu ekyasembayo kye yansuubiza okunzirizawo ke kafriji kange natundanga binnyogoga omwami oyo gyali bambisa alina n'eriiso lino nga lino ge bayita amaaso agakola gatya is a short guy mujjukira naye sikyamanyi linnya lye naye ng'awanuuza agamba Anatorius wankola bubi yayingira bandi eyo yayingira ekibiina ky'oyo omwami ng'omuyimbi kati bamala otutegeera nti alinamu kumaanyi amalala ewa mukulu we nga y'omwami bw'ayogera sitole ye abatwalayo n'asigala ng'abanja mu kusigala ng'abanja omwami yatandikira ku nze ng'ategedde nti nze nafuuse manager waki so bw'ombuuza ekintu kyonna ekikwatagana n'okuba nti bayibuli muba kyabalaga naye nze nange ninayoko bwino ng'omwami oyo alinako abamutwala gye bamutwala era ebimu ku byabawukanya n'Anatorius mpulira mbu basawo baganda tugende maaso nze nkyogedde basawo baganda ekimu ku byabawukanya mbu yakizuula nti ate Anatorius akola ki ekizuula n'Anatorius naye nga mulogo kyokka Anatorius abanja anti ye buli bw'oba ng'obanja afunayo ensonga luli bwe baali nga bagendayo bulungi gwe wabiwulirako simanyi omuntu alina experience mu kintu toyinza kumanya byakikolera ate kati omuntu mbadde naye okuva emyaka gye nkugambye omanyi awo wankwese naye manyi nze nsoose okugamba nkujjukiza ejjebbi byekwaso kye yagamba nti bwe yatuukanga mu Lwera yakolanga atya mwefuula abatajjukira muli bakujjukiza nnyo jjebbi byekwaso era naye tujjukira kye yagamba gwe wennyini nti mu Lwera omukulu oyo yakolanga atya yogera otidde nange bw'oba otidde kyogenda okumbuza sigenda kuddamu kyogera jjebbi byekwaso yagamba omukulu oyo yakolanga atya mu Lwera yakolanga atya mu Lwera ngenda kubireka ndekerawo okuteesa naawe jebbi yaŋŋamba mwakola n'omukolo ogwokumusalira munange natawo saaliyo nali olede ndi mu system naye saaliyo saaliyo kati jebbi eyo story yagiina naye nze ŋŋamba gwe kye yakunyumiza omukulu mu Lwera yakolanga atya tunula wali ogamba abantu kyajjukira banaye jebbi kye yaŋŋamba bw'oba togenda kyogera toddamu kumbuza nangenda kufugira bali bapromota bakyayagala ebivulo byobwereere kye bayogedde kubanga nze lwaki nvuddeyo okwogera kati ebintu bino simusubiramu kumpa kivulu sikyalina kyenkyagaza ate nze saaweebwa buweebwa nze ndi wano ku bye nakolerera nasanga ennyumba ya mabulooka nekubwa pulasita nasanga tukolera mu piniyo emikolo ne tugula kawondo. I am saying all this on facts. Bingi ekisookera ddala butasiimibwa mu butasiimibwa nandigumye kubanga abantu abamu baatondebwa nga tebamanyi kusiima ekisinga okunnuma kumpaayiriza nakutta linnya lyange ayagala nnyo andabe nga njeera bw'oba wata omuntu kaabe mukyalo otuuka n'ogamba nti naye ovanga ku musajja atera ayita mu banne ng'agamba omukazi oyo yali mwenzi wano kyokka nga bwe badde eno obusimu okimanyi noweerabira ekiteeteeyi ky'owano kati kyatandise okukola oyo munnammwe okitegedde omusajja bw'oba wakyawa nze nakkiriza obukyawa nene gye nkola atandise okuntambuzaako amawulire deddedondo poliisi emunoonya. I'm stating it categorically here. Bwe wabaayo omuntu nga nakukwatako ssente zo nga nkulimbye nkunkuletera David Lutalo vaayo jangu ne bwinowo ne risiiti yo jangu sisula wala nnyo abankolako zirayivu zino ne interviews bamanyi wembeera jangu aso omusajja mugambe mu Luganda oyogedde categorically tajja kubimanya obusibuzibu bwange stating bulungi obusibuzibu bwange ensonga nayo nkulu yamanyi mbu namutambuza banno balaga achievements za kuzimbira bannaabwe mayumba bebawangadde nabo oŋŋamba wantambuza nze yakusomeranga obupande nti kati wano tufulume wano tuyite wali nze yasiibanga ku zilifti wasomanga obupande nze yasiibanga ku zilifti up here up down up there up down
nga newamu gye twali tulazeeko engoye ziba zikuweddeko ez'okwambala nenoonya yatuwola ssente oba yaleeta ssente ogule t-shirt ejjuba wano. Lwaki weerabira nnyo okutuuka ku ekyo omusajja gwe? Lwaki oyagala nnyo okunyiiza abantu okubalabako nga banyiivu? Ejjuba nga bakupaakingidde engoye z'esaategera zikupaakingira nga ziweddewo tosobola kufuluma, eyaleeta engoye Lord. Nze ssebo nagenda e South Africa nenkolera bwereere byebyuma byolaba mu studio n'okuba nti byali bibulidde ku nnyonyi ya Ethiopian Airlines. Nze nagenda e Johannesburg downtown naye ne tunoonya ebyuma ebyo nembyetikka ku mugongo. Esente zonna ezaaveeyo mu eyo konsati zonna zaagula. Saasasulwako e South Africa, saasasulwako e UK, if you didn't know. But today they are telling you a thief. Kati amazima gali ludda wa mu nsi muno. Okimanyi nti bwe nali ngenda e Bungereza saalinya nnyonyi emu naye. Ne bwe nali nzira saalinya nnyonyi emu naye. Kubanga baakyusa bookings promoter. Promoter yakyusa bookings. Twalina okushootinga video egyolaba oluyimba lwe bayita byonkola. Mu kushootinga video kati nga twalina genda Tuesday naye nga ate Wednesday alina okushootinga. Nengamba promoter kati likanze ngende okakasa abantu nti tugenda kujja nze kangende ku flight eyo kangende yajja kujja ku Thursday. Show was on Saturday, you know. Nengenda nkugambe nagenda Tuesday nentuuka e Bungereza nga yadde 10 kubanga show yali yemabega nga sente yazigulamu ettaka. Bwemba nimba biri ku record Jobs Link oba teyamuguza ettaka mu COVID oba teyamuwanga sente ze mu COVID. Nze nagenda nenkolerera ettaka eryo ne sente ze yafunanga mu COVID. We nga tofuna ajja ayogera gambe Bungereza namusasula sente bweziti. Kiki wali ofunye mu lutalo nga ki? Tewali. Nedda wekiri tekiriwo. Kati ati mwangambye kuntambuza. Talinayo baganda be. Kiwafunamu. Talinayo baganda be. Lwaki sibe yatambuza? Mu bonna balina yalaba okutambuza nze. Obadde okimanyi simusabanga ku mulimu. Yansanga wange bunnamwaya. Mu biseera bya COVID. Yali agenda Take ne Bungereza. Performance yaliko Winnie n'abalala sagala kwogera birala. Nangamba nkusaba onsigalize essimu eno leero. Ate kuva bwe yadda yagijjawo ng'alaba emirimu gikola ki? It's on record. Namukolera mu myaka egyo namukolera obuwumbi obusukka mu 3. Siina. Tondaba bwe nsibuuse. Nga tumaliriza akasemberayo ddala. Soko ntangaze lwaki mwayagalanga nnyo okukolabo nga kolabo muzi w'abakyala bokka? Akonsaba tukaba. Nedda. Toyina namba ye. Nze nakolanga kolabo. Wali nayo. Kati kukya kolabo. Wali ku management. Kati kukya kolabo. Kolabo gye nasembayo okumanaginga. Nebeera successful. Because by that time buli kye nakwatangako in my tenure was a success. Budget Love Commissioner. Saakozesa ssente ze mu promotion. Takulimba nga nti yaluteekamu ssente. Love Commissioner Nerema. Sente zaali. Takulimbanga. Tezaali zange omanyi nze sijja kulimba. Sente zaali zange. Omwami omu mu management ya Rema yaŋŋamba. Owaye jangu nsange erubaga somewhere. Naŋŋamba naye tuyise mu buzibu okukola oluyimba luno because oluyimba olwo mu kujja. Lwalina ebizibu bingi. Rema complained about the production. Kyali wange n'agitereeza. Kyali wange producer sijja kwogera mannya g'abantu. Ebinyuma ffena ebinyuma oluyimba nno lwa mu COVID. Oluyimba lwa mu COVID. Ng'ate olwo tuzze n'obwokyamirawo ne batemera empuuta. Nga tuli eyo ekabuuso eyo mundako lubaga. Kati ntandise n'okutuyana. Omanyi bwe njogera amazima ntuyana. Kati oluyimba olwo omukulu ampita ngamba owaye nga siraba na manager. Era baaluvoisinga mu COVID. Mbutuufu tuning njiwira njifiiringa. Kati esitolinge oba ego. Oba tayagala birekeeze oba tebaagala nga mpisa ezange. Ebaba tukole kintu tukimale. Tuning nungi. Nze oba tebaagala nina ennyimba zange endala nungi. Era oluyimba olwo Love Commissioner
oluyimba olwaluddako terwakola nga Love Commissioner bwe yakola olwo nali banzigyemu mu promotion. Kati gwe wali okuba ekikopo oluyimba bamuteekako amaanyi kati ye ng'agamba nedda oba tebaagala babireke nze sagala ku kamanyiro k'abayimbi era n'omutuusa okutuusa ku seti galinga amasimu gange omanyi kakati kati oyo gaye yakuyita erubaga ye yassaamu sente n'agamba Nasa njagala kukozesa side yo I want to use your team n'agamba ffe usually tetukozesa nnyo kasente mu promotion but I want to use your team. I've trusted you. N'akwata sente ze yampa nze omugagga omwami oyo omwami yakwasa omwami oyo omwami owa side ya Rema n'ampa sente olima ne lufuuka ekizibu e Kampala mbuuza nti okuvaawo wonna ezaddako ezaddako zakola mamumanyi zakuba ebisembe tezasuka bunamwaya namwaya siwala nsudyeyo zabeera mu kasonda sikategedde ako naye ntuyanira sente yange ntuyanira bwenkanya ema teyakukalubiriza mu kulaba eyo era yakalubanga nga bwakaluba as a professional abayimbi balina that side of them and you should know. But she was a good artist. But it was your energy that song to be successful. Yes, it was. Okay. Obugambo obusembe era abakulaba babaka kibo wa David Lutalo. Oyo sina bubaka buli. Neri erinnya sirimanyi. Obubaka buli eri abo baayagala okulimbalimba. N'abo abaagala omulwanirako entalo. Esaze kulwana. Erinnya lyange lyasimulizaako ebisooto. Agamaanyi agamale kuba omanyi omuntu yenna ajja mu lutalo n'alutunuulira n'alondamu omunafu ani munafu ye bwe yatunudde mu by'okuyimba mu by'essente mu by'abantu okumanya n'alowooza nze nsingayo obunafu kubanga bangi be yamanyidde bangi be yalumbye gwe lwaki olowooza alemeza munzi lwaki taddamu n'alemeza ku bali be yagambye nti munsindikirako ndi ne gumu gwe olowooza lwaki alemeza munzi kubanga alowooza nze nja kuba nali ndieyo nga nsirise kale tewali buzibu sigenda kusirika ku kyerinnya lyange mwami gwe amazima ogamanyi gyegali ogamanyi ekyatwawula mabanja ge wanteekamu ge nninako bwino ku ssente kwatava ye ne ssente bali bati n'eriiso limyukirawo genda obuuze abalala bamumanyi nkuwa lisiti yeeno genda obuuze mu Namasaka genda waliwo gayi bamuyita waliwo gayi nga nakajja tumuyita waswa bro yali alowooza omanyi waneeno mu simayiro nga yasimayirinze olowooza munno gye yamukanyuga naye nga yali amuwaddeko ssente zimuyisawo mu covid n'atazibanja lwe yabanja oluganda lwaggwawo oyo gayi y'omu lw'olijja nkwesitole y'emmotoka ya maama Afuswa yoye yagireeta ng'ogenda okubyetooloola nga gayi abanja naye kasita oyogera ku kyokubanja mbasiibudde sinoonya kumpagira sinoonya bwagazi nze njagala mazima ga linnya lyange n'omuyimbi wammwe abamwagala mumwagala ennyo esimulinaako ttabu naye alumbagane bamaanyi banne mu ssente na mu buli kimu luyimba ebyo nabiwulira dda ate olwo si lwero lulina we lwakomye n'agattako olulalo baluyita nki mbuzi ku nkondo kati mwe ba mbuzi ku nkondo osanga lwo lunakola osanga